Genda okulonda akalulu akasembayo okulabika nga tuva mu season eno ey'okulonda. Olunaku olwaleero waliwo akalulu kaba ssentebe b'amagombolola kw'ossa ne bammeeya aba town councils mu bitundu ebyenjawulo ebikola zi town councils. Olunaku olwaleero tulondodde butya lwaki akalulu k'e Lwengo kabeeramu nnyo emivuyo egy'enjawulo. Wano wendi ye constituency eye Bukoto West esinga okubaamu emivuyo egy'amaanyi mu kaseera ak'okulonda. Eno town council y'Ekyazanga wasinga okwatiikirira ennyo mu kaseera k'okulonda omubeera emiggo egy'enjawulo kw'ossa n'okubeera amasasi lumu ne gavuga ne gawalirizibwa abakuumaddembe okulabika nga bagakuba mu balonzi okulabika nga babagumbulula oba bali. Mu kiseera kino njagala kutegeeza nti akalulu kano wadde kagenda mu maaso okulabika nga kalondebwa. Olunaku lwajjo twakulaze emivuyo gy'abaddewo nga banoonya akalulu. Omwabadde ba mayors abeesimbyewo ab'ebitundu abawagizi nga basikagana ebitogi. Mwabadde abawagizi ba meya aliko Nanyanzi Mada kw'ossa n'abawagizi ba meya akutte kaadi ya NRM Imran Matovu Ssalongo. Mu kitundu kino mwe musinga okubeera emivuyo mu kaseera k'ebyokulonda. Tujjukira bulungi nti mu kusunsula abaka ba paalamenti abanakwata kaadi ya NRM ssentebe wa disitulikiti eno eyeegwanyiza obubaka bwa paaliyamenti twalaba emivuyo egyalimu era egyamuwalirizibwa n'okukwatibwa n'atwalibwako mu kkomera e Masaka wali emisango egyamuvunaanibwa nti yeenyigira mu kuba abantu mivuyo egyali mu constituency eno. Wano wennyini we mwali era emivuyo mwe twalaba meeya atwala ekibuga kino aliko yazzeemu ne yeesimbawo Nanyanzi Mada ng'atwalibwa emisinde ng'agenze ku polling station kwatalondera. Mu kibuga kye kimu era mwe mubadde obuvuyo obw'enjawulo omuli okubwa ebikonde mwe tusanga abalwanagana nga ba nkambi ez'enjawulo, abalwanagana nga bava mu ndowooza ez'enjawulo. Kino nno tekikoma ku kubanga abawagizi be balwanagana bokka, wabula n'abeesimbyewo abamu baloza ku busungu bw'abalonzi oba obw'enkambi endala nga bwe muze mubalaba nga tubakuwa mu mawulire gaffe. Njagala kutegeeza nti disitulikiti eno ey'e Lwengo lyo ly'essaza ekolebwa amasaza 3 omuli Bukoto South etwalibwa Kagabo gundi guno yafunye mukisa guddayo, obukuli Bukoto Mid West etwalibwa Ssejjoba Isaac Mayanja nga naye yafunye mukisa guddayo mu parliament. Okuli eno eya Bukoto South eya Bukoto West etwalibwa Muhammad Muyanja Sentai ye nga yafunye omukisa oguddayo. Eno y'emu ku constituency ezisinga okubaamu obuvuyo obutatadde ddala mu kaseera ak'okulonda. Kino kitwalawa twalabyeko mu kulonda kwa ssentebe wa disitulikiti eno ey'e Lwengo mu kalulu akakaggwa mwabadde bana NRM nga bawagira muna NUP. Ekireeta entalo be bantu bannaffe abaagala okulaga nti bo b'amaanyi okusinga ku balala. Ffe abaluddeko wano abalina obumanyirivu experience tugezaako okuba nti embeera eno tugikakkanya. Bw'oneetegereza kyabadde wala naye wano mu Bukoto Mid West wabaddewo ntalo kubanga ebintu wano tubikwata kisajja kikulu, naye tekitegeeza nti wankubadde tubikwata kisajja kikulu tewaliwo butali bumativu. Tetuli bamativu mu nsonga emu oba endala, era tuli beetegefu okubeera mu nteeseganya ezitwala ekibiina kyaffe mu maaso, era tukolerera kulaba nti NRM eddamu n'etebenkera. Ssejjoba Isaac Mayanja awadde amagezi bannalwengo ne bannakibiina kibeki kye balina okulabika nga bakola bakomyewo obumu, bakomye entalo okuba nga balwanagana ng'ab'enju emu n'okulabika nga bajjawo okulabika nti obukyayi buno bukumisa emmere omwana wo n'ogiwa owa muliraanwa. Njagala kutegeeza bino bye bigambo bye nga bw'atwogeddeko naye bw'atugambye. Ekisookera ddala abakulembeze ab'oku ntikko oba abali wagguluko bateekwa okubeera n'empisa. Bw'obeera n'empisa n'oziteeka mbakuwagira olw'okuba batukkiririzaamu nabo babeera ekyo kyennyini ky'oli. Naye omukulembeze kasita obeera nga oli wa nkaayana, bw'obeera oli wa ntalo, n'abawagizi batera okubeera ab'entalo.
kuba n'abakulembeze ba NRM abamu batandise okuvaayo okuwagira NUP ng'ate be balina ne kaadi za NRM mu disitulikiti. Yenze Kalema Bashiru wano mu disitulikiti y'e Rwengo.